Alright, oluvannyuma lw'okuteekebwako emisango omubaka wa Butambala County ate nga ye mumyuka wa Kyagulanyi mu kibiina kya National Unity Platform, Honorable Muwanga Kivumbi akomezebbwawo mu kkooti okwongera okuwera ennemba n'emisango gye bamussaako egy'obutujju. Olunaku olwaleero gwe ssebo oba nnyabo atulaba, unlike other days, olwaleero ate abantu beeyiye ku kkooti e Butambala nga bali bangi. Muwanga Kivumbi yayanyiriziddwa nga muzira nga ze mu kkooti ng'akulembeddwa balooya be okubadde Elias Lukwago, okubadde Menet Lubega Segona, Kanso Muyizi, Kenneth Kakande. Bano eno bagasimbaganye n'omulamuzi ne basaba omukulu ono abeere nga ateebwa. Now njagala nkulage embeera Muwanga Kivumbi gy'atuuseemu ku kkooti ne namungi w'omuntu abadde ku kkooti nga ze okubeera ate nga abeera wamu naye mu nsonga eno. Yeno embeera ebadde ku kkooti e Butambala. Tukomawo n'ebirala bingi tovaawo. Now, okusinziira ku bantu abaze ku kkooti balagira ddala nti bali mu busungu obw'ekitalo olw'okuba nti omukulembeze waabwe omubaka wa Butambala County Honorable Muwanga Kivumbi yakwatibwa ku nsonga oba ku misango gye bayita Trump tap charges. Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'enjego eyagwa mu maka ge e Butambala, abasirikale bwe baavayo ne bakuba abantu amasasi, abantu 7 almost ne bafa. Now bamala ne bamukwata after a few days, tuba tuli awo ne bagamba bamutaddeko omusango gw'obutujju. Na olunaku olwaleero balooya be babadde mu kkooti era amawulire ge tufunye Honorable Muwanga Kivumbi babadde bamusabira bail naye tebasobodde kusecuringa bail, wabula bamusindise bamuzizaayo ku alimanda gy'agenda okubeera mpaka omwezi ogwa March, ennaku z'omwezi ndowooza 10 if I'm not mistaken. Now muzimu ku nsonga ze bawadde balooya bagamba the reasons balooya be nga bakulembeddwa Menet Lubega Segona omukutu gwa NBS kugambye nti the reason Honorable Muwanga Kivumbi did not record a statement is that he declined to comply with the dictates of the police. They wanted him to give a specific line of statement which he refused. Honorable Menet Lubega Segona said. Now, Honorable Muwanga Kivumbi na buli kati ali Mukkomera naye teyali recording a statement we bamukwata. Era ne mukumukwata tebamusomerawo musango kirwa kibamukutte. Okumutuusa ne bamugamba recording a statement
n'agaana recording statement kubanga baali balina ebintu bonga bo bye baali baagala ateke mu statement eyo. Wano njagala owulirizeewo n'obwegendereza. Police yali erina byeyagala ye Muwanga Kivumbi ateke mu statement ye. Muwanga Kivumbi byeyagaana na buli kati. Era gwe ssebo bannya bandaba kigambibwa nti DPP asabye emyezi 6 asobole okunoonyereza obujjulizi obupiininga Muwanga Kivumbi. Almost tuba tugenda mwaka mulamba. Kino kitegeeza ki? Honorable Muwanga Kivumbi unless ng'asazeewo okukwatagana ne bana abasajja naye he's likely to be in jail for almost a year plus because DPP asabye emyezi 6 era ne baddayo ne bamuzaayo agenda kubanga akomawo ennaku z'omwezi ndowooza nga 10 omwezi ogujja ogwa March. Kino kiba kitegeeza emyezi gigenda gyeyongera era agenda kukomawo n'ogwo omwezi DPP aleeta ebirala era bamwongereyo. Now Muwanga Kivumbi yakwatibwa n'abantu abalala 24. Njagala owuliriza bulungi nnyo kano kapaati kakulu. Omukulu amanyikibwa nga Kituma Lusoke. Kituma Lusoke ngono mwogezi wa polisi yavaayo n'ategeeza eggwanga nti Muwanga Kivumbi mu kumukwata bamukwata n'abantu 24. Kwaba 24 abantu 21 baavayo mu ne bakonfessinga nti Muwanga Kivumbi yabapangisa okuva mu bitundu ebirala bajje bateralizinge ekifo ekya Butambala. Mu post yemu gye yakolanga alina altercation ne bannayuganda omukulu Kituma Lusoke yawandiika bw'ati, eno post nagyogerako era ngenda gikuddamu. Yagamba, true to your pattern of online misinformation and character assassination, you continue to shamelessly twist facts from your comfort zone abroad so as to regularize your asylum papers. Eno post ya Kituma Lusoke. I am aware, nagenda maso nagamba nti, I am aware, you know that one, goons were hired from as far as Nansana to cause chaos in Butambala, whose outcomes were fatal. Out of the 24 arrests police made, 21 were not residents of the area. They directly pointed to Honorable Muwanga Kivumbi as the person who hired them, which explains his arrest. Okategedde. Agambye nti abayaye bapangisibwa okuva e Nansana ogenda okyankalanya Butambala. Era mu kucyankalanya Butambala ebyabeerawo mwabiraba. Ku bantu 24 be bakwata ekiro ekyo, abantu 21 tebaali batuuze b'e Butambala. Era abo 21 basonga ku Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi yabapangisa okugenda e Butambala okutemaatema oba okutta abantu because bamutakako musango gwa butujju. Yabapangisa okugenda e Butambala okukola obutujju ku banna Butambala. That is what Kituma Lusoke said. Era nagenda maso nagamba there were running battles between police and goons in Butambala on that fateful day, and through the night vehicles were vandalized by those goons. So it is likely abantu 24 bwe bagamba bwe bakwata ne Muwanga Kivumbi kisobokera ddala okuba nti baba settinga. Njagala owulirize bulungi nno. Basobola okuleeta abantu nga ne Muwanga Kivumbi tabamanyiiko. Wekiba nga Muwanga Kivumbi tebapangisa ebyaddala, because nakyo kiyinza okusoboka naye si kisuubira, naye basobola okuleeta abantu ne bamulumiriza. It is not the first time abantu okujja mu kkooti ne balumiriza abantu. Waliwo abalumirizaako Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana gye byaggwera mujjukirayo. It is very possible waliwo ne gwe bayita mu kkooti n'alumiriza Kanokiza Besigye. So Muwanga Kivumbi agamba yagaana recording statement ya police lwa nsonga
poliisi yali eyina lines zeeyagala yateekemu ndowooza bahayagala okumukozesa ensobi yeekuba omulabba. Muwanga Kivumbi waakwatibwa omusango gwa treason ne gumusinga. Goyinza okulowooza nti they are looking at Muwanga Kivumbi as a person. No, my brother, wake up. My sister, wake up. Muwanga Kivumbi guno omusango singa gumukka mu vvi. Kiba kitegeeza ekibiina kya National Unity Platform kibeera labeled as a terrorist clique because wamutaddewo kwa terrorism. Muwanga Kivumbi is not a usual person mu NUP. He's the deputy president. Ya Amyuuka president mu Central Buganda. So, oba musaako omusango gwa treason, gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Kino kitegeeza mbu n'omukulembeze we aba in the know of this. Kino ekibiina kya NUP basobola okukiggalawo. Genda okebere ssemateeka kyayogera ku nsonga zino. So, Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kkooti, addiziddwayo, agenda kukomawo next month, era bongera okuba nga bawenemba n'emisango. On the same case, abakulembeze ne Ssebuufu naye aleeteddwa n'addizibwayo, Alina Zedriga kyekimu ne Tukamshaba kyekimu. Ekibiina kya NUP kiri down by a few men, deputy presidents basatu. Muwanga Kivumbi, Alina Zedriga, Tukamshabe bali Mukkomera. President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kati tewali amanyi waali. Emirimu ku kibiina kya National Unity Platform gitambula bukwakku. Abaffe wetulaga mulabawo oba temulabawo. Olunaku olw'enkya Bobi Wine agenda beera nga addressinga Geneva Summit, era gwe wena atulaba lunaku lw'enkya lunaku lwa njawulo nnyo, nga ffe Abayisiraamu tutandika ekisiibo omwezi omutukuvu gwa Ramadan. Olunaku lwe tutandika lwennyini n'omukulembeze lwagenda okuba addressinga Geneva Summit. Ndaba ng'emikisa mwako akategedde vuga video Bampita Simple.